yes abatulaba ku mapu media mbadde mbuuseeko simanyi lwaki mbuuseeko naye byonna biba byuma bya muzungu byuma bya muzungu omukyalo oyo yaleeteddwa mu kkooti simanyi oba waliwo amumanyi simanyi oba waliwo amumanyi omukyalo oyo aleeteddwa naye mu kkooti kubali abasibe so bali ku mapu media osobola okumanya omuntu oyo omukyalo oyo yaani naye omu African woman ekifaananyi ekyo ani akimanyi so kindly please omuntu amanyi omukyalo yomu ku gundi mbadde simujjuwa okay uyo mukuwadde King Asadi uyo mukuwadde okay kandabe kuwa so abatulaba ku mapu media y'omu ku abo be baŋŋambye be baleese mu kkooti so no ono mulala nenga I can send it to like my team abamanyi kasuka kasuka okay kasukayo yeah the woman who were naye aleeteddwa mu kkooti they have been brought now naye aleeteddwa mu kkooti okay 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 so abatulaba ku mapu media oyo omukyala nga bwe mumulaba naye aleeteddwa twabadde neggulire mu kkooti tulina neggulire ddala Sauda Madada akubiddwa bubi nnyo akakebe kati ya gas yoyaawo nga bw'atunula essaawa zino avaamu ajjudde musaayi atwaliddwa mu ddwaliro ate nga n'abasibe abalala abali mu kkooti bakyaliyo babakyajinze omusango disobedient of lawful order impersonation baganda baffe betwagambye ndowooza mwakitegedde so essaawa zino bwetutyo bwe tuli mu kugezaako okulaba nti tulina kye tugattako ku ddoboozi abantu bakitegeere n'oyo omukyala baŋŋambye aleeteddwa mu kkooti omukyala ono afaanana Leema Juma naye simuziga bulungi so bwekityo bwe kiri abali ku mapu media so omuntu yenna oyinza okuba nga kyendi mu kwogerako gwe ate okimanyi okinsinza essaawa zino tuli Kayunga kkooti tuli Kayunga mu kkooti omuntu yenna amanyi enkola eno asobola okutugamba netwebereramu so kindly please omuntu yenna ali awo osobola otuyambako n'otutegeeza omukyalo oyo Bosco Kakeeto sikitegedde omukyala mumutegedde abaana baffe baleeteddwa mu kkooti baleeteddwa mu kkooti naye tulina gundi yaffe eyo tulina kuraizinga tulina kusitula ddoboozi kyokka bamuteeka dda obuvune mumutegedde baana bange abali ku mapu media baleka bamutegedde mukama taata we twakunyiiza taata ndabe ku comment wano kyokka kyokka bamuteekako dda obuvune gundi Sauda Madada ndowooza gwe badde bagamba okay so bwetutyo bwe tuli abali ku mapu media essaawa zino abali ku mapu media
essaawa zino ebyuma byekyangamukko naye kyonna kyekiri. Raise up Uganda. Ninda ggulire eriri munda mu kkooti. Njagala kulaba baana bano be bavunaanya omusango babeeyimiridde oba bakyabalemeddeko. Kooti za Uganda tezikyalina makulu. Naye omwana bw'aba gyali tulina okukola ki? Rise up Uganda. Freedom or slavery. Kati Ekayunga bagenze dda mu slavery. So kindly please abali ku Mapu Media tubaagala nnyo naye embeera eriwo mu ggwanga bwetyo. Sauda Madada ye embeera ye si nnungi n'akamu. Bakubye akakebe ka teargas. Mu ddwaliro gyali bw'atyo bwafaanana nga bwe mulaba essaawa zino bw'atyo abadde addusibwa mu ddwaliro bw'atyo bw'ali. So kindly please lyonna eggulire tujja kuba tubawa eggulire lyonna erigenda mu maaso. Kyonna ekiriwo tujja kuba tukibawa. Live zino zigenze za mirundi ebiri ndowooza zibasumbuye. Emu erabika enough is enough, we stand together. Live zino zigenzeeyo bbiri ndowooza nezeesumbuwa ndowooza kyovula nti ndowooza olabako emu eri birala n'endala eri birala, naye nga kansubire nti buli kimu kiri bulungi, buli kimu mukama. Ebitongole byonna ebya Uganda tebikyalina makulu. So bwetutyo bwe tuli. Sauda Madada addusiddwa mu ddwaliro. Abaana b'Ekayunga baleeteddwa mu kkooti. Waliwo n'omukyalo oyo gwembateereddeko awo naye y'omu ku baleeteddwa mu kkooti. Kyalo ono simuziga bulungi. Mbagambye omuntu yenna amumanyi asobola okuŋŋamba wano, asobola kuŋŋamba konna byonna babikole, naye their time is coming. Okay, kati bamututtewa bannange ali mu ddwaliro. Maliki Mukama Katonda tuyambe taata, tukooye okukaaba. Kyonna kyekiri ngenda kusooka nveekoko bwe wabaawo ka breaking news. Bwe wanaabaawo ka breaking news akalala konna ngenda kuba nkomawo kammale okwasaako ku byabakama bange. Ninaawo message ze nnina okwatendinga wano ezimu, naye bwe wabaawo ka breaking news ngenda kuba nkabaddiza, ngenda kuba nkabawa. Okay, akuume atakuumira mpeera.